emyaka giringa 10 emabega ebiseera bamwita Washington ebangiti Sheebah Samali kalungi ng'agezaako okuva mu bye yakolanga biri yabeerangawo bagitanga ke Sheebah Fashion Night ng'akyabeerezana nga muntu wakutegeka Club Silk yabeeranga ne gye bayita polo dance wali ku T1 emabega wa kampuni ya polo gye mmanye y'okwenyolwa bati kati kilabu eri gye bayita T1 simanyi oba ogimanyi basakka gimanyi ndimanyi era omengo T1 eri mabega wa factory waffe wano awo Sheebah eri bagita T1 bagita T1 Sheebah we yabeeranga Sheebah yategekanga ebintu byenga Sweet Lips Night ke Sheebah Fashion Night ng'akyeyiiya akayimba ako mukyala mukulu ge bayita Cindy yakamuwandiikira oyo ng'ayagala okuva mu bwaddansa okudda mu kuyimba abonyebonye n'ensi eno because ebintu bye yabikola bamuleke yeyagale kuba ensi eno agitobedde atobye nnyo kituufu era omuntu yenna agezaako okusangula erinnya lya Sheebah ku ndongo ya Uganda abamulinako akasajja ku mutima ekisookera ddala omanyi omuntu okuva mu gete kawempe n'otuuka ng'olina iba wasudirwa amako galabako ku mazzi nga bw'agamba nti kale wampandiikira omanyi okuyimba njigiriza nange nkutwale munyonyoto y'akataka we yagamba munne Sindi nga Sindi amugamba nti tomanyi kuyimba live nze yakuwandikira bwe biti nagamba kituufu webale kunnyamba webale kukola ki naye nange njagala nkuleete munyonyo oguleyo akataka dream ye yamala dde okuba nga agituukamu awo naye nga ye akataka yakagulayo emunyonyo oba ali mu kitundu kirala aliwa Sindi werigayaza eyo gye yawasiza bbaawe gy'abeereyo gye yazimba nedda gye yafumbirwa si gye yawasiza mukwano gwange ebintu bineno njagala obyawule gye yazimba Sindi gye yazimba gye yafumbirwa Sindi gye yazimba omanyi Sindi nga tannaba kubanga afumbirwa yabeeranga ne maama we kagundi ebbunga eyo kati nga Prince tasobola mukimanga maama buli ssaawa omulangira ate jjukira Sindi yali yazimba ennyumba y'esayidi ze yegayaza n'agenda kati gyabeereyo ne gundi ne Prince siba nazoza na gundi yonna nsobi gye nkoze Sheebah we ebiseera ebyo ng'akyabonaabona awo nno Coco Finger ne Vampino be balinga ba boyfriends be Vampino nga ye boyfriend we omanyi Saimo kino kintu kya boyfriend jaga okinyonyole bulungi boyfriend nga bali mu courtship oba boyfriend Vampino nga ye boyfriend era obojjukira kayimba ka Coco Finger ke yayimba awadduseeko agenze mpaka mugundi mu Good Life wiza afuuse okutuuka bw'omulaba kati kati ali boyfriend kati wizo bazemo okukwatagana ne gundi kujja mu session ku lunaku olwokubiri Lilian Mbabazi wizo Sheebah okuddamu okukwatagana okwerabako face by face nga bali wano after emyaka egyo gyonna we yava mu Good Life ensi nyange ye music industry gye tutambuliramu era gye tuwangaaliramu kuba munnange Saimo era nali mu kusoma tolowooza nti ndi mukulu nali mu kusoma wanengera tandika Saimo w'emyaka egyo egyedda abawadde ebyavaayo ddala kyekitegeeza nti siri wansobya okwogera ku ndongo nzize ngikuliramu bwe nti ongiraba bwe ngiwandikako bwenkola bwe nti anyway tugenda obufunze oli mudongo nzize ngigoberera ebyaddala Sheebah tukubuuza tugamba otya lunaku lwe lumu festival naye science wali awo waliwo abagala just okumarketing ekintu ekyo science mungi nnyo kulesonga Sindi yavuddeyo n'agamba nze Sindi nagenzeyo nembuuza ab'ekkololo ani yabuukize ng'ekifo kikalu nnyo okitegeera n'akwata ssente ze n'asasula bulungi n'abuukinga naye kigambibwa nti Sheebah kalungi tannawaada n'ekikumi n'eki we kigambibwa tannawa ekikumi n'eki so kati tumanyi oba kigenda ba mu kifo kyekimu nga Sheebah alina katenti wali nga Sindi alina wali eri anayagala ayingire walinga tu fena tugenda kubagoba tugende wa King Michael ku cricket oval leka tugende Wampaji Buladi wange tuwumule mujja Buladi tujja genda wa King Michael anti nayo lunaku lwero mujje tuli nange ebivulu bigenda kuwuba abantu leka tuwumule mu tugende mujja Buladi vako ono tuyinza okufugera mpaka ku makya It's about the music.